kiveewo. Okay. Abanyiga banyige abafa bafe. N'abakutuka bagambe. Kubanga nze nnyinimu. Ayi sawa. Kaakati gwe tusaa kuŋŋamba nti taatawo Obote yamuwaŋŋangusa. Ne bakuba olubiri lwe. N'adduka ku nsiko. N'asula mu nsiko eyo ng'anoonya w'aliira. N'agenda e Bungereza. N'alwalirayo. Ne bamuwa obutwa. N'amala ebbanga ali ku kitanda. N'afa. Naye nga n'obanga n'okuyisa erinnya lye Mukama. Toliyisa ne wa Museveni tayisa Muteesa Mukama. Ate nga bonna tebandibaddewo singa si jjajja wange Muteesa fuula lino ggwanga Republic. Nze Kyagulanyi kino yakyogera no ku kamera. Obuyinza bonza abuyina. Akoma 2026. Watya. Museveni tava onche bayita jjajja tova ku main. Owempaka akuna memeka? Atakyakuna. Muloza akyatidde okutuuza eyo misa eyabyesije. Anti obunabbi bugamba abantu abava mu kanisa n'abalamuzi bebagenda okwata obuyinza babukwate babuwe Kabaka nannyini waabo. Kyo lwaki tasobola kukkiriza lukuŋŋaana lwonna mu kanisa? Alowooza mwera agenda kufuula gavumenti ye. Kabaka wa TikTok. Mwite Kabaka wa TikTok. Mwite omwami pressure 24/7. Ku internet wako tekuli atamanyi in case you don't know pressure. Mweyime akulageko kikyasobola ebigambo bingi bibadde byogerwa. Pressure simanyi bamusibye erere no. Nzize obagira ya mazima nti pressure wali nnyo ku TikTok akyatambuza emirimu gye era Kabaka sawa zino gwe tuli naye tukwaniriza owekitiibwa Kabaka. Nange nsanyiza okubalaba. Awo sanyiza okunda abasobbalaba bali beesonyiwe. Osanise kulaba nze. Wagala kuba Kabaka mateeka. Nze ndi mumbo. Obulamu butambula butya pressure? Obulamu buli bulungi. Ndabo osipinga. Nze siina bizibu. Kwe bayita osipinga. Nze siina buzibu bonna siina bunkenke. Era siina banga kintambuza kunninga kubanga ndi wange. Yeah, I see you. Nze siri mugenyi wange. You're looking healthy, onyirira. How is life so far? Obulamu butambula butya nowadays? Obulamu si bulungi. Kubanga abagenyi bajja ne babba ensi yaffe Uganda. Ne bagisasagula. Ne bagibba. Ne bakaabya abaana b'ensi eno. Ne battaba na mwoyo gwa ggwanga. Okwo ne bongerako n'okuvuma. So, ekyo nze tekinsanyusa. Buyogera ku babbi kiki tuba tuliko omulamwa onkyusizza. Ababbi be abagenyi ntegesa abagenyi abakyala wanino. Ne beetikako ekitiibwa eky'obukulembeze. Oli kuba kulembeze. Abakulembeze abakulembera eggwanga ab'ekitiibwa bassebo. Bani kozi nange nine eggwanga lyenkulembera. Abakulembeze b'eggwanga Uganda essaawa eno yaani oyo mwami Yoweri Kaguta Museveni n'omulala gwe mmanyi Muwenda Mutebi kubanga b'enkizo abali waggulu. Awe ba top. Kakati Yoweri Kaguta Museveni abaddewo emyaka 4. Naye atulaga mbuno mbuye akyatereza alina byatereza. Yeah, true. Bwe tosobola kubanga toli wuwo n'olinda nnyinimu n'akusangawo nnyinimu nagaamu naye nazze ne weefuula atamuwulira ggwana. Ate ani nnyinimu? Nze pressure. Musa na Ibrahim. Musa na Ibrahim. Bino ebintu nsaba tubyawule. Mu nsi yonna mubeeramu kye bayita kingdom. Wabeerawo gavumenti eya wakati n'ez'ebitundu. Eno Uganda tebaako na gavumenti ya wakati okuva ku lweberebere lino lyali ggwanga nga lirimu obwakabaka mu luzungu lye bayita monarch. Era monarch eno ne bakozesa obukujjukujju okugibba ne bajjanga abazze okubuulira enjiri. We balabanga okubuulira enjiri kuweddewo nga babwangankisizza Kabaka Mwanga bamusse mbuyata abajulizi ate nga teyabatta abaana abato tasobola kubanga yabatta oli yali Kabaka mugezi nnyo. Abajulizi walako bafaanana bonna baana bato bafa dda nali siriwo. Ojjola bakafanika ebijje kali ku internet bonna baana bato tewali kubbaweza myaka na 18 be bagamba nti bafiirira Katonda bafa byabwe era bambi mbasaasidde. Buno bwakabaka obwa Uganda oba Buganda because Buganda ye Uganda mu biseera ebyedda dine eggwanga baliyitanga Buganda. Kati mu biseera ebyobuliwo bagiyita Uganda. Because we were colonized. Abazungu bajja ne colonizinga. So ne tuva mu bintu byedda. Waliwo ekigambo kibayita civilization. Colonization is a dominion bwakabaka bwa Sitaani. Soko kaddemu. Colonization bwakabaka bwa Sitaani it's a dominion. How? Buno bwakabaka bwali waavira ddala ku Katonda. Era bakabaka ba Uganda baba Buganda be bakabaka Katonda abeyateeka ne mu Bible.
Chovula wawa no twalina ngemikolo yes Chovula no limba for eggwanga olwasooka lwali lugambo kuva eddana eddiri lyonna lino eggwanga Uganda oba Buganda lyamanyibwa nnyo okwetooloola ensi yonna oluzala kitwali tumanyibwa nnyo bwe buno bwakabaka bwokka mu nsi obulimu bakabaka abava eri Katonda kituufu era n'obwakabaka bwa Katonda n'obukulembeze bwonna buva eri Katonda obukulembeze bwonna buva eri Katonda n'okebera Bible Sitaani we bamugoba nakka ku nsi yasalawo okutwala obukulembeze era ne mu Bible bagamba nti tetulwanagana na mibiri tulwanagana n'abaamasaza principalities n'abakulembeze ababi n'abateesa okukola obubi era nga kyokka kyokka ekinaatuwangula oba okutulokola mu bubi obwo ge mazima amazima gali tufuula ab'eddembe true ne mu Bible mwekiri era kakati nze nsaasira nnyo bano abaana abagamba nti bankyukakyuka yes mbeebaza emirimu mukoze birungi nnyo naye gye munaagaana okukkiriza amazima gye tugenda okukoma okulwawo okutuuka gye tulaga tokkiriza mu nkyukakyuka amateeka naye obukwakkulizo obigobererwa Katonda yatugamba ekintu kyokka ekitufuula ab'eddembe ge mazima nze mbagamba amazima ne bavuma ne bayita omulalo ne basaasira ne bagamba abantu tebamanyi nzaani awo wetubadde tujja ne basaasira ne ŋŋamba abantu tebamanyi nzaani nzijukira awo emabegaawo waliwo gaye baali bamuyita Musa Baluku eyo story akati wagiwulirako erinnya ndi yes nga yali muyeekera bano abatigomya abantu ekkongwe oyo gaye gye namujja ne mukukulira ne mukuba ku internet buli omu teyamanya essaawa eno yasirika kubanga atya agamba ne bano abantu bangwamu bantegeera batya wa exposing a face ye tebamanyi gye namujja kwe kuva erinnya masomogi nze ndabira wala nina n'ekintu kye njagala okukubuuza nga tuze ku byobuwangwa olina flag ennaku zino gy'otemba etambu yeeyaliwo eyo fulaga yaffe yasooka fulaga eya Uganda nga tebanaatukolona owakanaki ate byo ebya fulaga byaliwo nga actually eyo sina fulaga bagita royal banner pressure tutandika nga America weina star spangled banner America teina flag yawe bagita star spangled banner naffe twalina royal Buganda royal banner mu buli nsi ebigambo biba bitegeeza kyekimu ensi yali yakulaakulana abazungu basanga twakulaakulana bajja kubba bubbi batuuka wano ne beegomba obwakabaka bwaffe ne bagenda ne babukolamu ebicupuli mu Great Britain Great Britain bwakabaka si bwa Katonda bwakabaka bujingirire Britons be bayindi abasalawo okwefuula civilized ne beefuula abazungu wali otuuseeko Britain oba British Britain edda bagiyitanga British India wali otuuseyoko sirina kye negomba ebyebuzibu obitegeera otya nga totuukangayo nze manye n'ensi yonna yonna n'okujula kwayo ndi musajja mugezi nzaalibwa Masaka si ewaffe Masaka si wali Abaganda abatuufu bava Kyaggwe anti mbadde njagala Masaka mwemikisingamu abo balunzi b'ente ate tukuba nnyo totandika ge mazima nange ndi mulunzi tukoma mulunde ente zammwe so kati pressure ku issue eyo yennyini ovaayo no complaining nga mbugoli kabaka omuntu kiyandigambye nti si kibi wano mu Uganda manyi Museveni yatuwa eddembe buli omu Museveni tatuwaako eddembe liva eri Mukama Katonda kale Mukama Katonda yatuwa gavumenti erina okukola kwe kulera eddembe n'erikuuma lireme kutaataaganyizibwa oba kusuulibwa mu ttaka ekitegeeza nti Museveni aleze bulungi eddembe talina ddembe lyatuleze nalyo goli ogamba otya nti walwana mu nseko emyaka 5 nga ne Koni yakulema okukwata ate yali amwagaza ki Koni yasalangako abantu emirimu abaana batono abasalako n'emikono evidence eriwa gye biri ku internet you don't know nga tayambala ne uniform eriko Uganda ey'amagye ate nga bamuyita Lord Resistance Army nga owulira National Resistance Movement bayekera ba Museveni era bonna bayekera Museveni bantu be bamukolera bakolera Museveni kyokka ne Kyagulanyi akolera Museveni Kyagulanyi akolera aka bagezaako ne okukolagana naye Kyagulanyi n'amubuuka n'agamba ono akozesa baawukana sikulimba waliyo n'akafaananyi nga Kyagulanyi abuuzaako Museveni bwe bati nga abulana kufukamira nkayina saagala kati kabi because bandowooza nemesa Kyagulanyi okakasa takolera Museveni nze Kyagulanyi by the way we mala okubanja ebyange n'entirira mufuukirirawo prime minister n'afuuka president babadde mu European Parliament nakasasira ne bamubuuza apart from sanctions what else can we do for you wajirabyeyo kiripo Kyagulanyi eno okukimanya nti tulina okujjako abazungu tubadde mufugalira abazungu emyaka kati 2 now you're talking kati Kyagulanyi babakiriza nti tulina okwejjako abazungu ate nga yejaddukira aloope then anti Kyagulanyi sijagamba nti si mugezi kimala no he's very wise and intelligent but he's not
tatawuliriza tali nnyo ku lusegere lwa Mukama. Kyagulanyi wa sitaani. Si wa sitaani naye. Si wa sitaani naye. Like obubaka bwe Mukama alina buyisa mu bantu balala ate babuyisaamu alowooza bamuwabya. Oyo bamuweereza dda prophetic ne bamugaako n'agenda mu Bazungu n'ekyokufuka president kikafuuwe. Ate kye yakoze. Nze Kyagulanyi kino ng'akyogera no ku kamera obuyinza bonze abuyina. Wuliriza. What? Mu mwaka gwa 1962. Kabaka Muteesa II 1962 it is independence. No, before independence. Kabaka Muteesa II yakwata eggwanga n'alifuula republic okuva mu monarch. Nga bamugambye nti twegatte n'abantu b'engulu tusembeze ne tribes endala tukole eggwanga eryawamu. Ne bamugamba yagenda okubeera first president. Nakkiriza. Obwa president yabumalako bbanga ddene Obote n'akuwa olubiri lwe n'amuwaŋŋangusa. Eyo yonna plan yakuleeta ani Kabaka ow'ebicupuli mwenda Mutemi kubuulira. Deka Obuganda yonna plan nga yakuleeta Kabaka. Gwali owuliddeko nga mwenda Mutemi yawulira bubi ku bintu bye bakola Muteesa olaba nze binnuma na olwaleero. Ebirimu Obuganda bene businze Obuganda Mutebi tumu. Nzayogera niyo libakomera ngenda bwomu. Andi bagayira nze yakukyaza buzibu obuliwo. Gwe wankyaziza wakoze musango. Omusango kubanga buli omu ayina eddembe naye Obuganda bwo tubuleke. Tetusobola kubuleka kubanga y'ensonga enkulu etukuumidde ewaza. Lwaki tetujja wano mu generation yaffe wano? Kati kanjogere kyenjogera kiveewo. Okay. Abanyiga banyige abafa bafe. N'abakutuka bagambe. Kubanga nze nnyinimu. Ayi sawa. Kaakati gwe tusaa kuŋŋamba nti taatawo Obote yamuwaŋŋangusa. Ne bakuba olubiri lwe. N'adduka ku nsiko. N'asula mu nsiko eyo ng'anoonya w'aliira. N'agenda e Bungereza. N'alwalirayo. Ne bamuwa obutwa. N'amala ebbanga ali ku kitanda. N'afa. Naye nga n'obanga n'okuyisa erinnya lye Mukama. Toliyisaamu ne wa Museveni tayisa Muteesa Mukama. Ate nga bonna tibandibaddewo singa si jjajja wange Muteesa fuula lino ggwanga republic. Awo bonna bandibadde tibalina we bali kasasiro mweri. Oge Museveni tayisa linnya Muteesa Mukama. Wali muyiddeko ng'agamba twebaze nnyo Kabaka Muteesa ettofaali yagatta ku lino eggwanga. By the way, promoter Tamale. Tibonna tebamwagala. Breaking post ku TikTok ye account yegenda okupdatinga. Ekyo ekigambo pressure kyayogeddeko nange okimanyi bwe nkitunuuliramu. Kabaka Muteesa was the first president. He deserves his respect, my grandfather. Bamwekizairi ng'aganye okuwaayo ensi ye. Nga bamukaka abazungu abagala ofuga ensi ye n'abagamba nze ensi yange mugiveeko. Buno Bwakabaka bwetengeredde it is a monarch. Kati era neewuunya mwenda Mutemi okuyimirira naga nti twagala federal ng'ate twali mu monarch. Bebe Cool yani bane mutabanyi ba Bebe Cool bannange. Jingo show twagala federal. Abaganda wa Bebe Cool. Mukwano gwa Bebe Cool like now omanyi Bebe Cool nowadays asembeza nnyo abantu n'oyo omwana yamusembeza era yamuyina bamita Jingo show. Era asembeza nnyo bakasasiro namulaba. Ngeri nanyo bakasasiro Bebe Cool toyi musanga na muntu nga bwakitibwa abira n'obwo obwana obwambala bino bi croxy obusirusiru tokobye nnyo besembeza nnyo abana b'omu ghetto kubanga balowoozanga bo anti kati Bebe Cool agezaako kati Bebe Cool otandika otya kulaba Museveni ng'alinga kitaawo n'omuvunnamira omuntu omukulu yenna mu Buganda kyannono anti nedda bandibadde tebali bwe batyo bandibadde tebasabiriza singa balina Kabaka omutuufu Bebe Cool tasabiriza ate kati ebimwogeza ebiwanvu n'agamba simanya 2030 tukomyawo muzeeyi bali kululira kaliba ne wabajira mukagala ye Museveni akomawo 2030 guno mwaka gwakoma mujja binebigambo byange mbyogeredde wano mwatugambe Mary Museveni 2030 wali Yoweri Kaguta Museveni akoma 2026 wacha Museveni tava onche bayitajaja tova ku main owempaka akuna memeka atakyakuna muloza akiyatidde okutuuza eyo misa eyabyesije anti obunabbi bugamba abantu abava mu kanisa n'abalamuzi bebagenda okwata obuyinza babukwate babwe Kabaka nannyini waabo kyo lwaki tasa kukkiriza lukuŋŋaana lwonna mu kanisa alowooza mwera agenda gavumenti ye Museveni wano mu Uganda okimanya asinga ne wa Pastor Bible nawulidde Anite Amongo ng'agamba nti we believe in God the Father and God the Father is President Yoweri Kaguta Museveni. Yes, she said that nze siwayiza sogera kale buli anti kisinzia engeri gwe giwakitemu omanyi lwaki Museveni bamuyita God the Father bakola ebyamagero ekiro be bacwezi mu Luganda tubayita abasezi Museveni mu cwezi be basezi mu Luganda Abaganda tebabanko basezi no netondera ebitongole ebikuuma ddembe bino nzayogera tenga siwayiza kankubulye ku bacwezi abacwezi they had longhorned cattle
bani abalina local hond katiba nankole nange mvamba in that route line. It doesn't matter nze ndi ku Museveni siranisa tribe nwanisa Museveni ng'omuntu. Kati gwe kati ate Museveni wacho mulwanyisa gwe ng'omuntu gwe Kabaka whereby Museveni simwetaaga wano anti yawula these two things obwa Kabaka n'obukulembeze no mwenda Mutebi wali ne President Museveni wali era mwenda Mutebi si Kabaka. Kabaka tosobola kubeera ng'oli mu kibuga bajjambuliriza Kabaka tosobola kubeera ng'oli mu kibuga bajjajjabo kye baazimba muntu oyo ne mu musaayi ne babatta ne bawangangusa sirika mbadde njagala tugende Kabaka wabayogera taddibwamu sirika oyogere nsomesa eggwanga Kabaka tosobola kubeera mu ggwanga bajjajjawo lye baazimba bamwanga ne babawangangusa ne babatta muntu oyo ne mu musaayi ne balwana okufuula lino eggwanga eggwanga. Gwe notuuka wano noleka omuntu n'aligala banja ne bakoleramu ebyekisiru ng'osirise Kabaka bakufugira batya ewammwe oba bajjajjawo we baazimba oli Kabaka ki omuntu n'akuduumira ewammwe mbwera ali alinda Museveni agende mu nsiko alyoka alwanira Obuganda anti amagezi g'atalina bamuteesa bonna baafa nga bafiirira Buganda omwoyo gw'eggwanga gwe mbw ali olinze Museveni alyoka ajja akulwanire Museveni mulowooza asookuba Kabaka omutuufu ayagala okuduumira era Kabaka omutuufu tasaamukiza kuduumira nga naye bw'aduumira era oyo gwe mulaba kisiikirize era Buganda it's not a tribe buliza Buganda it's not a tribe Buganda it's not a tribe Buganda tekiriyo tekibangayo nti fetuli Buganda it's not a tribe Buganda is a tribe Buganda is not a tribe Buganda is not a tribe nga onalaba nti Uganda we are Ugandans mu Buganda twali Baganda nakati muli anti ke twavayo mu Buganda katuli mu Uganda Buganda yafuuka Uganda erinnya kadde lyali neggwanga Buganda erinnya eppya litwafuna Uganda ate Uganda kirina mu Luswayiri Uganda kati mwe bakozesa obukujjukujju ne mulowooza nti no akiri Uganda wasomako a e i o u wuliriza wabisoma a e i o u Buganda omutimbagano pressure ye example emweriwo era sawa zina omutimbagano sabukozesa bubi asobola okuwa amagezi ku butya omutimbagano sabukozesa bubi nagukozesa bulungi nnyo ne ntuusa message yange gye yalina okutuuka agamba yakozesa bulungi nakozesa message ye naye sawa zino twagala obeeko amagezi gowa abavubuka oba n'ebitambula first of all amagezi gempa abavubuka nti abakadde batandise okutulemerako bali kulya buli kyammwe njagala kujja abakadde bali mu office ana abavubuka gye tuli ne mutabani wa Museveni emyaka 5 mu 3 mbona ayagala kulembera wanditeesezza emyaka 5 mu 3 gwe toyagala kulembera omukulembeze alina kuba muto anti gwe toyagala nzingina kulembera nga nkyali muto nga amagezi gakyesera oyagala okulembera toyagala kulembera nze nakulembera dda ngenda kulembera anti waliwo n'omulala agamba avaako kaddi Museveni si Kabaka era talina kaddiira kweno entebe just situkamu yagipamamu situka mu ntebe situkawo wansi tusobola kubanga gwatisatiza Museveni yagenda eruweero ne balwana mu nsiko eruweero wuliriza kansoke mbanyumizeeyo akantu kamu kyoke tugalewo bagenda mu nsiko emyaka 5 abantu abasoma bokaboka abeeyita Abaganda n'Abanyankole ne beesibira mu nsiko baali babiri tribes biri temwali mu tribe ndala yonna nagenda researchinge bushiwo ne beepakira ne bayinya takisi ne bagenda ne beekubira amasasi mu matooke ate baatuukayo batya balina emmotoka abayekera benona batyo okuva Kampala oyagala otyo okuwamba gavumenti nova mu Kampala n'ogenda eruweero mu nsiko n'omalayo emyaka 5 gavumenti eri Luweero ensiko yali Luweero oyagala okuwamba gavumenti ate n'ogenda eruweero Mbobote naye alinnya amamotoka akunonekeyo mu nsiko era gamba beereyo mu nsiko oba okoyokomewo Bobi wali gwetambulayo yekwese ali wano mu Kampala okakasa tekikola magezi namboze nteera akamatoke Museveni teyalwanako n'Obote